Kaakati ennaku z'omubbi zibaana zokka. Ennaku ze ez'okubba nga tezinnaggwaayo. Ssenkaggala okyabba. Naye kasita kakutanda ennaku ne ziggwaayo. Maama nnyabo, game over. Wali ogenzeeko okubba, ky'ozze okubba ne bakikuwa, okirye mu bantu nga nabo bakulaba ne kikulema. Kati ye mwami ono. Omwami ono yazze bulungi nnyo n'aswama enkoko ya neighbour. Enkoko ya neighbour eyo yabadde eri mu kulya buntuntu busoolisooli. Ssenkaggale n'afuna waagiswamira n'aguumiika ati nga tayagala kulinnya ku busubisubi na busaanike eri bamuwulire. Bwe yamaliriza enkoko yagigwiridde mwi n'agivumbagatira. Kati ye n'alowooza teri akola ki? Teri amulaba. N'akwata enkoko omumwa ereme kuleekaana. Abadde ayita mu bimwanyi amaleyo bw'ati. Kumbe waliwo amukenga ng'abba enkoko nga nnamu. Munnange we bamulabye ne bakuba enduulu. Omubbi w'enkoko, omubbi w'enkoko, wuuno. Lodi n'ata enkoko. Kati ewaka wabadde abba enkoko wabaddewo abavubuka n'abasajja abalala. Bamugobye emisinde mpaka we bamukutte. Bwe bamukutte bamugambye nti ekibadde kikubbisa ebadde enkoko nti ye. Obadde ozze kubba nkoko nti ye. Kale yiiyo enkoko. Bagisazeeko omutwe ne bagiggyako ebyoya ne bagiyiwamu amazzi nga mbisi. Bwe bamaze okugiyiwamu amazzi ne bagimuteera mu seppiki agirye. Ssebo ne bamuteeramu ne greens. Omanyi buno obutungulu obubisi, buno obutungulu buno eno, omanyi buno obutungulu mumanyi buno obuwanvu obw'ekikoola, obutungulu bw'ekikoola. Ne babumuteeramu nga saladizi. Naye ng'enkoko mbisi si nfumbe. Kati Lodi bamugambye kwata enkoko eyo ogirye, anti ekibadde kigikugubbisa kugirya girye. Akutte ekifi bw'ati nga bw'omulaba, naye n'agamba lino tesobola kuliika. Ng'emigo giwali gimulinze, weemulemera agenda ku ntandaalo. Kati kino kye bayita okugema omubbi akajanja oba omugemi akajanja. Olaba ne bano abaana abebbisabisa ewaka, mbu simanya yabba enva, simanya yabba emmere, abba emigaati. Ogula emigaati ng'egi n'omugamba kati tuula ogirye, aggwamu akajanja. Aggwamu akajanja. Ono tajja kuddamu kubba nkoko. Kamu batuuseeko akatambi mukeerabireko vidiyo yiiyo gimpereka like etambule tuke ku buli muntu. Kano kannyumidde. Banga aluma. Kira kumwanga. Muvubuka emyaka gino. Omwaka gino. Okyamba enkoko. Muleke tomukuba. Gwe. Tunula ali mukama. Olwo wagigobya otya? Nagasafuriya n'akawunzike mukuuca. Munwa. Wunzika tokankana. Uta ne kusipu. Kaakati nze mbagamba nnyo abavubuka obutaagala kukola bwe butuusizza waneeno abavubuka. Imagine enjala n'ekuleetera okugenda okubba. Kaakati nze mbuuza, okubba enkoko lwaki togenda n'onoonya ffene gw'oba obba? Genda onoonye ffene mu nsiko, genda onoonye ffene wa. Wamma nga sinaba kuba nti ate mbongerayo nnyo, njagala okubategeeza nti mwenna abadde ba bookinga CEO Michael Airport Pickup, emmotoka yaffe essaawa zino eri mu galagi, yayonoonesemuko kayinjini, waliwo olugendo olw'amanyi lwe nabadde nvaamuko ne lugyonoonamuko kayinjini. So mbeetondera okuba nti ate tugenda kudirengamuko katono naye nga nkola butaweera okulaba nga ate emmotoka yaffe edda ku luguudo. Yingini yeetaagamuko ku kasente. So n'olwekyo bali mu kugitereeza era ng'eri mu galagi. So essaawa yonna emmotoka yaffe egenda kuba nti ate edda ku luguudo. So ababuukinga nange nkola butaweera okulaba nti ate njera nja kubancommunicatinga nammwe ng'ekizibu kino nkimaze mu bwangu nnyo nnyini ddala. So
mwebale kuba nti ate musalawo n'okuba nti ate mutambula nange nsiima nnyo nsiimira ddala era njagala okutwala omukisa guno okutumirako mu mwenna abawuliriza bange abandaba ntumirako ko ku mwenna abawangalira mu ggwanga lya Saudi Arabia mwebale nnyo okuba nti ate mugoberera nentumirako ko mwenna abawangalira mu ggwanga ly'e Kenya Kenya ninayo abantu bange abangoberera era abandaba mwebale nnyo mwebalire ddala bannange nsiima nentumirayo nnyo ku mwenna abali mu ggwanga erya Dubai mwebale nnyo mwebale ddala kundaba abantu b'e Dubai nga sisusodde oba bakadaama ne basekadaama n'abatali nentumirako ko nammwe abali e Saudi Arabia mwebale nnyo mwebalire ddala abantu b'e Saudi Arabia kuba nti ate munjota buliro so nentumirako ko ku bantu b'e Jordan nentumirako ko abali e Kuwait nentumirako ko ku bantu abali wane Uganda ewaffe wane butaka Uganda wendi nentumirako ko ku bantu abali e UK mwenna mbatumira mbaagala nnyo nnyini ddala basically no video mubadde mutirogama ati asi otatutumira naye munnange mbatumiddeko mwenna buli kiisi amanyi nti andaba mwenna mbatumiddeko mwenna mbatumiddeko Mukama Katonda abawe kimusinga okwagala nga neeyongeddeyo mu maaso abavubuka ekibaleetedde ensangi zino okubba okutandika otya okubba ekyokulya kyogenda okuteekamu amaanyi n'okufumba nze nga mawandibadde ogenda n'obba ffene nze ndaba nga ffene asinga okubba enkoko genda obbemu ettooke kale bakukwate nalyo naye nga obadde ogenda litokoso lyenkoko terina kyegenda kukolera okubba enkoko genda obbemu muwogo naye baaba konna kuba kubba we bakwatira giba giwonye konna kuba kubba era we bakwatira anko giba giwonye oba ogenda kifuwa ng'okizza munda naye nga abavubuka ki ekibaleetera okubba bannange kati ono Ssenkaggale alowooza ennaku ze ez'okubba zibayi teziweddeeyo bannange buli kintu kiba n'akaseera kaakyo ennaku z'okubba zirina we zitandikira ne zirina ne we zikoma gw'osobola okukola ebintu ebyo byonna nga tewali buzibu naye abantu gye bali abatasaaga gwe n'oliisa munno enkoko embisi Lodi bamugambye twagala enkoko eyo ogisabbuune baaba twagala enkoko eyo ogisabbuune ogikubagane ogirye era olina okumakinga sure nti enkoko eno ogimalawo ndowooza nalowooza nti ebintu byakuzannyamu buzannyi ne bamugirayo emigo ne bamugamba kasa tolya nkoko eno muganda wange ogenda kafuwa ng'okazza munda era nga kyalina okukola munnange kiri ekintu kimu kulya nkoko eno nga kyalina okukola kulya nkoko eno akutta ekifi kino n'asooka n'akitwala akitutte mu maaso bw'ati n'agamba naye n'enkoko teriika ya rabbi ya Mungu bannange mwagala kunkola ki enkoko nga teriika emulemye era kati agenze ku migo giri gye baalagira emigo giri gye bayita emizibu emigobante omwami ono gy'agenzeeko naye nga bavubuka mukole muve mukolera engalo genda osomba amazzi ku kyalo abantu baagala obasombera amazzi ku kyalo ojja nakulya nkoko nsiike ogende wali eri mu katawuni obagambe njagala ebifi 4 ebisambi 2 olya enkoko ng'eriggumite oba seekyo kima genda olime ennimbi z'abantu abaagala obbapakasiriza abantu baagala okubalimira ennimiro zaabwe ziriyo zizise amaanyi ogamala mu kubba nkoko nakugobagana n'abantu okitegeera ekintu ekyo ebintu ebirina engeri gye bifunamu akasente mu byala n'abavubuka bo tebakimanyi katono gwe mulaba akwana era ssebo naye ayinza obba ayina kagalofuleni kati kagalofuleni kamulaba Ssenkaggale bamuliisa nkoko mbisi naye bannange Mukama Katonda onaasaasira abavubuka naye okisaaga Uganda naye anyway bebe biri ku sayidi eyo ndowooza tusisikana olunaku olw'enkya Omukama Katonda ng'asazeewo mbaagala nnyo mwenna abandaba mbaagalira ddala bannange Omukama Katonda abankuumire abankolera obungi obutagambika mubeere bulungi mweraba